Yes, nateera mwebale okwekumira ku Projan Media TV. Projan Media TV twewaayo kubanga tukutuusako ensonga nga zonna bwe zitambula. Twakusuubiza nti kyonna ekigwawo mu nsiike ya entertainment n'awalala wonna tugenda kuba tukireeta wano tukikutuuseeko nga bwe kizze. Ensonga ssaawa zino eriwo mu ddiiro y'ensonga ya Douglas ne Peng Peng. Peng Peng yatabukidde Douglas ku social media. Ffenna tumanyi Peng Peng blogger, era ensonga ze zonna zitambuliza ku Facebook okwo kwatambuliza ebintu bye. Kwatusize ensonga ze, kwa raisingira issues ze, kwa analyzinga issues ze. Kati ensonga eyaguddewo kweno issue ya Douglas gye yavuddeyo n'ayogera ku MC Kat, Peng Peng ya reactinze. Ne reaction ya Peng Peng ffenna tumumanyi bukyanga tutandise omutegeera. Reaction gye tebeeranko positive, tabeeranko ku side nnungi. So alina ebigambo byayogedde ebyabadde ebisongovu ennyo. Eyo nga tetunagendayo njagala nkusooka enkubuulire ensonga zonna kwe zaavudde Peng Peng okureactinga. Mabegako MC Kat alina issues nga tuze tuzikuleetera wano Projan Media TV. Abadde ne issues. So Douglas n'avaayo nga closest friend we, n'avaayo nga mukwano gwe w'oku Lusegere. Abeeko kyayogera ku nsonga ya mukwano gwe, embeera gy'ali okuyitamu, biki byonna n'okusaasira konna kwayitamu. Byonna mabegako yabyogedde nga bwe tuze tubikuleetera. Naye abantu abamu tekyabasanyusa. Story ebadde yakasembayo, abadde yakareactinga yakasembayo Bad Beach. Abasinga ndoza temumutegera naye nga Bad Beach emabegako yareactinze. N'avuma Douglas bubi nnyo. Ku tweet ye n'avuma ne mukazi wa Douglas nti mukadde sugar mami, simanyi ya locking obwongo bwa Douglas yateekako padlock, simanyi Mr. Kakopa mwawuliriza ensonga. Naye kati ate Peng Peng naye yavuddeyo. Douglas n'asooka n'avuma Douglas mu bigambo by'esoola nayisa mu kamwa kange, wabula ogenda kuba obiraba bitambula awo, ogenda kuba obyesomeranga ggwe naawe gwe obiyise mu kamwa ko, kubanga nze mu kamwa kange sigenda kukkiriza ebigambo okuyitamu kuba ebigambo bisongovu nnyo. Yayogedde ebintu bingi nnyo Douglas, so kati simanyi. Ffenna tumanyi nti Douglas y'omuntu ali close ne MC Kat ennyo okusinga Peng Peng. Peng Peng ali best e Sweden. Eyo gy'asinga okukakanyiza emirimu gye. Wabula eno mu Uganda ffe tumulabira ku Facebook na social media platforms zonna ezisigadde YouTube. Douglas y'omuntu asobola okwogera ekigambo ku MC Kat, ffenna ne tukola ki? Ne tukkiriza olw'ensonga nti at least baspendinga like 16 hours a day nga bali bonna kuba bakola show yemu ate eraninga from Monday to Friday. Kiba kitegeeza at least amulaba buli kaseera, even besides doing the same show. Oba okola ku show yemu, oba okola ku TV yemu, they are friends. Twabalaba from NTV baali bakola on the same television station. Kiba kitegeeza balina connection, they share something. So ndowooza kyabadde authentic Douglas okuvaayo okwogera, naye ate tusinga okwewuunyisa ti Peng Peng naye avuddeyo n'ensonga ze nga ffe bwe mumanyi bulijjo. Alina byayogedde awo bingi, in fact tayogedde wabula abiwandiise nga so ndowooza ensonga ya MC Kat segejjedde ddala nnyo okutuukira awo. Nyongera okujjukiza nti subscribinga, likinga, commentinga Projan Media TV. Genda ne ku Facebook yaffe Projan Media News Agency. Tugenda kuba tukutuusaako amawulire gonna agagwawo mu nsiike ya entertainment. Bwebalire nnyo, weebalire ddala.